Mugamba mtya guys muli fine nange ndi fine. Bana Uganda abalungi mwenna ensonda ze mulimu. Ensonda zonna zoli mu ngoli mu na Uganda nsanyisa okulaba nsanyisa okwogerako nammwe. Onakwaliro siri musanyufu. Bana njagala mbabulire kuvya ddala kubayimbi n'abantu ba bulijjo. Abebbeeyi abamanyi nti muli babbeeyi wano mu Uganda. Banange twegulira data. Njagala mukirize mama tulina embeera gye twako abantu abamu twatandika obbazira naffe kati twayiga ku mpisa ezizira as long as you are an old woman oba omuntu yenna ng'oli muntu mukulu nga tebwe respecting ono Uganda tetukyalina budde respecting abateewa kitiibwa bw'oba tokyewa tetujja kikuwa okitegeera so banaye bwe tuba tusobola okugula data weewunye tulina okwekuumira ku YouTube tulina okwekuumira ku Facebook tulina okwekuumira ku TikTok ebyo namnya bw'obinywa data madamu yegoli na sinza ku mama abana bawano bayiga entondo oshegera ensobi gye wakola yali emu yokka kulumba Bobby Wine obo kitegeera naye ebyo gamambu abanaku beerisa besuza abana baba Uganda ebali badda ku ssomero tewawulirako omuntu yenna asaba charity kuza mwana ku ssomero mama I'm talking to you fenna abali wano mu Uganda tweriisa twesuza buno obulamu lifestyle ze mubeeramu ziyamba mmwe gwemanya nti you can feed your family not all Ugandans. The good thing you have to do mama oyina kuvaayo nokola charity eziyamba abalina sirimu bantu bali wano balo ebyo tukwagalamu because oli mu latest age yo osega tulina kusabira busabizi mikisa ate sikudda wano tandika kuvuma abantu tandika ku degrading abantu they don't have even money gwe buli gwola bawana alyekyegulo alyekyemisana buli gwola bawano yerabirira yerisa bino byenkugamba mbikugamba nga munna Uganda ate omuntu wa wansi atamanyirwa fe banna Uganda tuli bantu ba wansi batamanyirwa twabera mu lockdown did you hear anyone die just because talina kyakulya oshegera engeri gye mwogeremu abantu abalina sente oyinza okuloza mwe muyine ekifo ekyenjawulo kwe muziikibwa Today sisobola kuonoona live neda bano bana Uganda balina engeri gye batumanyiramu olwokuba olinya kunyonye enyonyi eyamba gwe kozesa ene simu Olivia kozesa ene simu initiating omwami yakubuulira omutereko nezijjako muleke kutumanyira sebo gwe bwofuna mu kasente ng'otandika ogamba olina emyaka emeka mama oyina emyaka emeka abaana boyomba nabo baana bato abaana boli botambula nabo nobera ku showbiz bejaji n'emyaka mwe musaamu sente mu baana abo oshegera so mulekerawo okutuzanyirako n'okubeerawo nga mutu degrading wano Uganda nizitweriisa twesuza ijina myaka gy'olimu mama olinga nze olina kukola charity nze ndi mukulu munno anti kaduuka ndi mukazi mukulu kyenkola kuyamba banna Uganda bankuba kyeyo nenyamba ne banna Uganda abali wano abeetaaza obuyambi bwawe kati nayo by'olina kukola n'ebino ebya showbiz nti ogenda out tulaba bu spicy bwe bwana obuto bwe tulina okuteeka ku pressure ne tunoonya sente ngoze kula spicy Diana noonya sente ngoze kulaba Shiba noonya sente ngoze kulaba buno Buliam ne tunoonya sente naye kati gino emyaka ejja tetukyasobola kujja ne wono otegeka mama ne wono otegeka pate ne bwana akwata pate n'agiza ku mutwe gwe madam we are doing things that build the country oshegera madam so binelyo kudawo kama siku nini kwa mfengwa kwa Uganda neda nyama ebyo bitaya Tanzania sijui kama ninapendeza masangu malia yako si kama nini kwa sitengeneze ebyo bimanyirirayo Tanzania bimanyirirayo bana Kenya batakumanyirayo Uganda nizo ya focused fatuli wali tuli ku bintu bituzimba ate wobo oyagala otumanyira toddamu kutugamba mbu tetusobola kwegulira embizi nga oyagala tukulayikinga wali owuliddeko nsimbekezi kushayalinga gwe nezikulayikinga bawa n'obaomanyira woyisaamu amaaso so mbadde nsaba mu ddoboozi eriwombeefu oveeyo weetondera abantu mama waliwo n'omukyalo omulala wano ayagala okumanyira abantu mu mpolampola olw'okuba yafuna ku musajja asajja memwakeegadanga nabo musajja muli kuno musinza basinza temutandika kutumanyira nze mbabuulira amazima when you are talking about Ugandans n'obwavu bwe balimu okimanyirwa mumanye ensonga lwaki abantu bali mu bwavu you know the reason why people are suffering
You know the reason why people twagala veta nikugulira bana bipale pale bana bagabire pads. Ebyo kati ya tukwagala kubanga emyaka ejijo mimi psychologically mimi at kaduuka at my age nimetengeneza kwaiko kwa kiambaba na Uganda. So it's the same to you. Zinopata twagala yo ba spicy bana bato abana abali kissable abana ne babaneka bakajeko makeup ka spice kali myaka 25 26. There you are old. Sister, my very beautiful sister. I'm telling you this. Sichukugamba mukuvola naye nkugamba nga gwe boyogerera mu camera. Just because toyogeza dobozi dene chitegeza ntotuvola. Otuvola nnyo no yitirira. Mimi kwa sijui kwa Tanzania iko kwa imefika kwa Ugandani. Eno Uganda, eno si Tanzania, eno si South Africa, eno si gundi oje muzanyira ku bantu. Your age. Eno tuzira twegana embuto tuvola byonna tubikola bana Uganda. Twega omusajja akufunyisa olutechana yakwegana. Omusajja nagana okulabira abana ne waso omukazi ogenda kulanga avali. Abasajja bawano balina muze gwa kulinda kubaswaza. So this is Uganda. Neto sobola kufula mukamera n'ogamba banako ebichi tulyawo. Mekaze wakateeka ongozi investing mbana Uganda. Bazikuddizi. Sebo wana abana bano bomanyira bera ku internet bagagga n'okusinga. You know omuntu okubera ku internet nga kwa kumidde omutindo. Gwe omanyi omuntu okubera ku internet nga kwa kumidde omutindo. Buli lunaku alina okulaba ebiri ku internet. Oyo nayo muyita mwavu. Yagwa okubera ne sente otegeeza. Mama, oyo kintu kyokubera ne sente omanyi kitegeeza mama. Kintu okubera ne sente kubanga you're doing something that helps a country. Tunuulira bano ba Fabiola. Bakoze lipstick abakazi nga bemyusiza mwa bamyusiza obubina bamyusiza abawadde ebizigo. Those are the things we need. Ejeniaka jamuli koja abantu bakulu bino kuwearinga makeup layers 15 ate mutandika okuvumirako bana Uganda abali wano abanoonya 10 Monday to Sunday. Kama iko last time I had you ngokunga abasoga gendo bazimbira amasomero tekeke erinnya lyo nemulekera okutudegradinga bana ita tulya ku center za tulya tukolesa mikono tukola na mikono jaffe okitegera muganda wange. So kama inakutengeneza kwa kitendeshi ne mchente gala ne bwana otegeka pate wansi wegulu tetugenda kujja twale tano sende ne kaba kakadde sente tono nnyo kubana engeri gye bayo yamu okuchakala Monday to Sunday abana bali mu kigunda bachakala gwe ngotandika gamba tebalina sente obadde ki olunaku lwabagula amabala gomanya amabala gakyavaamu abantu obadde ki gwe bwoba oyagala abantu basigale nga bakubalamu amagezi kwako bwoba oyagala abantu basigale nga bakubalamu amagezi yonna gyo gyalina eri ku mobile money okitegeera naye bwoyimbira n'okutya mu kamera just because simambu gwe toleegula mimwango oyogera Kamaiko they don't have MBs and yet you were preparing a party to call them wabula ate banayo okukula bagamba okukula magezi naye mama mumenya bana Uganda mumenya sikulimba bagamba okula kubeera mugezi bino byenjogera soogera mu bubi nange njogera nze nno lwakuba njogera ninga aleekaana Airtel nze lwakuba njogera nga aleekaana naye mwe mwogeza empola banne eteri muntu ayogere ennyo avuma abantu naye abantu bana abeyogeza empola bavuma imira nakola bwati nagamba kale tebalina wadde ekyokulya bakinoonya. Have you ever had someone on internet nga akaba kyakulya bana waliwo ebintu empye muyina okuleka kama there are things nini kwa kutanganika kwa kutengeneza kyantegeeza timuyina ebintu okwerekereza n'okisigaza ku mumwagwo n'otakirangira ate bantu okitegeera naye wali bubi olaba naawe omanyi nti omunnyo bagusenyesa amanyi okitegeeza wagusenyesaako so mama mulekerawo ebintu byokgenda nga mutuvuma bw'ovuma munnayuganda oba ovumye effefe naddala ku kintu kya economy sabuni tumugula kasanvu omanyi ekitegeeza omuntu omunaku okugula omuti gwa sabuni ogwa kasanvu nze emyaka gye nnyina nkola charity wuuyo ndi wakisonga babiriŋŋanya nantula wuuyo oyina gwe kati esawa emyaka gy'oliko olina kunoonya mikisa mu bantu tokyalina kyonoonya so si kuba degradinga ate otegese pate ate abantu obayita banaku tetujja kujja wallahi ne bwona ogitegeka agenda ne bwana agitegeka nga ya 225 tetugenda kujja ffe wetukuzira bana Uganda tulinga babeera ku mission Uganda wetukuzira tegeke Tanzania kama iko kwa tengeneza kwa Tanzania kama tegeka bakuita hata Kiswahili tengeneza
kama tengeneza kwa gundi ano kwa Sudan kwa tu Sudan bwaba ulianga tosobola ku Ria dendaruwa ne white brand. My brand white but anonya white brand magende bakola ekivu abana abasanga bebo ne the way you talk it's very disrespectful. Ate kasita watandika okubeera ate kasita walumbi watandisa okwagala ku bwana bwa wano ate kati ogenderedde yagala gana sikulimba twayisiddwa bubi olw'ebigambo byo. We love you mama, we love you very much. You can't even imagine, because that's the reason why people comment, the reason why people love you, the reason why you get 10k likes. Abantu bakwagala naye odigradinga nnyo munaku tewali muntu asinga mukaganga muntu agula mmere ya leero oba omuntu akwesa sente ya leero. Abantu ba sente za leero fatugaggawaza banka sente yo muntu wa leero gimanyi gweri mu banka naye ezamwe oluzifuna ng'ogula mmotoka tezitula kuwadde mu banka eddakiika 3 olowooza kuzimba naye bana abanaku bwe baziteeka mu banka ekanya kukola magoba ng'odda kwabeera weerijja odda ku bantu ovuma house of plastic mubadde ki bakyala bannange mutandika okwebalirira mama Brown tomulaba Brian ekyamutuukako simanya gyali mulamu oba tutayipinge okay ayita resting in place mwali naye abasajja bamunyiga empamyo sibalimba tosobola kera kumacha n'ogamba abantu tebalina magezi ate dakiike muno otegeka ekifulu n'ogamba bantu bange mujje mumpagire oli musiru obadde ki mwe mwabaki mwe obutayonkako kitegeeza ati bw'otayonka osiri wala busiriwazi neda nze ekintu ekyo kyannumye mbu they don't even have bagula bu MBs bwa 10 alina gy'ozimanya ezo 10 esobola okumala eddakiika 10 agende mu yatero kubira yatero obulanga olabe kikyetukola twagivaanako tuli muzirayika tuli muki tunoonya kwekwatirira bakazi batutuunya obadde ki someone can't even afford to buy a perfume bw'omuguze olwo ne kibaati ne tubange ng'obufumbo bwo buteredde oba naawe munnaye ebintu byonna byo si birungi sikulimba. There is a way you degrade people here on media mulekerawo okuyisaamu abantu amaaso mwenna abakyala abakulu abali wano bamama wano tulinawo bamama mulina kuma abaana nakubabuulira ne mbayigiriza be bambala paadi bwatola abashiba bwatulaga shiba holiki pad zero akuba naye tumugamba atubulire tuzisubula kubanga venze nyina amaduka agawera omutwalo tatugamba ate oba oli awo ng'omuntu ku dduuka gy'akubuuza nti olina pads za holiki tetumanyi gye tuzijja naye ebintu bye naye atuleka mu kkubo oba ayagala kweddirayo ewakiiwa naye atugambe naye ffe we tuli okubawageyo tuli okubaagala nga bannayuganda naye muleke kutuyisa mu maaso kama what they call disrespecting us. We won't like it. We are not going to give you any credit. Olokubambu mubonna banaku baganye buganyi mama abana baganye buganyi si banaku abana bawano achakala nabula okugula emmere wakekyo nkikubuulira abana bawano bali ba sente embwaze nnyini bakuzize ya rabbi banyiga ne banyiga kale mugende tuli wano tuli kumujja wa Precious Remmie mukazi watu akaba amatama agamuzimbye tugezaako kumunoonyeza bwenkanya ate naawe otuteeka ku pressure tuli mu kunoonya sente zisobola kuyamba mujja wa Remmie ate naawe oli wano tufuukidde ekizibu obusajja kye bubakola fe okuzaala ebweru twakimanyiira muli bazaazi twakimanyira muli bazaazi muli bafumisi byonna mubikola muli wano mubuuza credentials twazikuwadde credentials wazirabye mu kifo ky'okutukumaakuma bannayuganda baganda bange mujje tugenda kubeera ne white party ogamba tewegayira kyogamba ze wataddemu tezikuluma banammwe tewali sente etaluma twakusaze Josh twamusaze twaganye ffe tugaana tumanyina okuzira abasajja ng'oba afaze nenga tetugenze mu bivulu bya simanyiza tosobola banaye mutuvuma nnyo ne muyitirira buli mwavu gwolaba wano n'ebiviiri bino ebyabannamukadde twesuza tweriisa twerabirira ntuzagamba asabwe nkyo otamugira yakanyi initiating then ojini
bananga atoe kyo okutujoga kyo mushireke mwenna mwaliko munfufu mwaya mwasi mubibada mwayambalangako ne gundi zino obugoye ngomala okwambala akagoyeko n'okagolola n'oweepadinga naye olw'okufuna sente mulekerawo okuyisa abaso mu bantu tebalina wadde olwataano gwe kweriisa twesuza ne bwe nesiga lipstick ow'enkumi ebbiri azilonga zi lipstick kirina njawulo kinga ffenna bagenda kuteeka mu nsonda nyampozi ekinnya kiba kya fuuti mmeka 5 zisukkamu awo muno mu bbalibbali oba ziba 3 wano weewati then wano mu buwanvu ziba oba 6 zitera kuba 6 then mu bumpi bw'ekinnya ziba fuuti mmeka tewaliwo fuuti gwe baali bazikyusirizaako alhamdulillah Allah oyina obuyinza naye muleka ate kutujooga mbukama sijui kwa kutengeneza how many years do you have bana ya myaka gyaffe gye gituuse mukyala munange nange ndi bukulu emyaka gye tutuuseeko gya kukola charity ne tuyamba abaana abayitaaga bana abaana abali ebwero omwana n'akugamba nti anti kaduuka genda ondabira ettaka lyange balitwala n'ogendayo n'olaba ettaka n'ofuna ku mikisa naye kati nze tuzadde abaana nze nzadde basajja 2 nange nninga mwe kyova olaba nga mbabuulira nnyo muleme kuvuma abaana nzadde abaana 2 mu basajja 2 Aganye vao. Tuzadde abaana 2 abaana bwe mukwano 6 feet teri asukkamu naye bw'oba oyagala abantu bakwagale tobayisaamu maaso okwagalibwa mwenna ba celebrities baffe abagane mwine engeri gye mwogeramu nga mudigrading abantu okitegeera kitegeera mulemme kuvuma abantu bana ife nakso we can buy cars we can tetujja kumala kubeera bwidakika nga tubeera mu showbiz nedda nze emyaka gye ndiko nyamba abantu era mwenna mukimanyi nyamba abantu abawera omutwalo gumu twabadde mutwalo gumu mu 100 mu 5 oba mu 3 mu mmekaawo naye kati kyendowooza tugenda tweyongeddeko kubanga orders zokka eziri mu kufuluma naye tosobola kuddawo n'obeera nga odigrading abantu just because you have nedda maama wandibadde sajja loozireka n'olaba bw'oyimiridde muleke kutuzanyirako kama sijui kwa kusema ninamesema anakutengeneza kyentegeeza bannayuganda bagwana maximum respect they have had enough okuvuma abantu tekirina kyekyongerako data tumwegulira emmere newe giba mimmonde tugyegulira naye bino ebyokuddawo tewaliwo omuntu asobola kuŋŋamba nti yakusinza abakusinze ngono bwakyogedde ku myaka ana gwe bagambye ndi mwana naye mmwe ekyo bw'ona oyagala okompitinga n'abantu abakusooka ku nsi abalabye duniyeni sister wange ne brother wange olabye naye ku myaka gy'olina woba osobola okuba nga waaguzeeyo kataka wazimbyemu ku buyumba bakuyise ku landlord ku myaka emito ng'okoze na mikolo gye 2 tewaliwo muntu mukulu akusinga abamu bamala kulya mu nsi yaabwe luka okufuna kasente olina mikono gyo gye twogerako oba na mutwegu omuntu omukulu ng'otandika kugerageranya muntu wa myaka 3 na muntu wa myaka 62 bwe muba mutambuliramu eyo mmoto eyo gamba mbwe tewali okunsinga then bw'oba onsinga nekitegeeza kubeera ng'odisrespecting omuntu gwe Anita sebo woba ewamwe mulina emmotoka mulina ennyumba ennene mugendako ebweru ewaffe kituyambidde wagwoba okudde olaba nga kituyambirewa mu bulamu bwe gweoyagala okompiri wabula muli basiru bannayuganda kyova olaba nga abavuma oyagala okompiting eno olina emyaka 26 oyagala okompiting n'omuntu w'emyaka 52 naye bambi obwongo obwa mmwe wabula mmwe bakyabafuga nga tufubya nnyo okuba munyumunguke tufubya nnyo munyumunguko obwongo naye abamu kumwe bukyagaanye bwekutte oba okitegeera bambi bagenda ne babiva byabina ebikazi babivuma nekisigala mu bufumbo mbukikuza baana okitegeera bakigamba gundi oli bwoti ne bwoti munange omusajja nkuba naye abaana bange kati bwofa tebabeerawo bwofa
Won't they survive? Temuddamu kutuvuma. Yenna yagala okubeera ku showbiz, oyagala ensi ekulabe, toteekamu kigambo kivoola munna Uganda. Ffe twerabirira, tuteekebwako emisolo ne gisasulwa, buli kimu kyonna tukyesasulira. Bw'oba owulira ng'oyagala tukwagale tukumanye, tubamanyi kubanga gye mulimu twesibye kabamu kumwe mugezezaako mu trending twabazira. Ffe tuzira bigani. Naye wobo yaga training todda mukuvuma munna Uganda naddala ng'ogamba tebalina kye balina, bali mu kasiikaabwe ka Uganda, gwe wakyuka teweemanyi nti gwe namatimbo. Olw'okukyusa ensi tekitegeeza nti okyusiza nationality. Oba okwesiga ekizigo n'obanga wali mweru n'oyongeramu n'ofuukira ddala muzungu tekitegeeza nti kati olwo wazaalibwa mu bazungu. Muli baawano, muli baana baawano. Muli ku bantu abalwanyi b'entalo. Nemudawo nemwesiba ku bantu. Bana yoli n'abavuma mimika sama bibi temutegeera. Era mugamba tosobya mumuviire yo omuntu amanye nti ddala ina kola charity. Be bantu abandi badde batuyamba bwayingira eggwanga n'atandika okukebera batannateekawo kolansi. Kubanga naye ndaba ensi agijjamu. No kebera no ga munnaye mbadde nsaba tukunga abantu bagende batereze ku luguudo lwa side zeri. Ebyo gye mikisa kati gwe gye weetaaga n'ebirala byonna obirabyo olina ky'otannalaba. Omwana ngambe emotoka terina essika ngiteekeko. Anti bwe mba nnyiize ne essinje erabira. Ntaddeko baana mmwe. Njitaddeko olwo bwenyiiga era kati singa mbadde mu kkubo nga ntambula singa neeyambudde dda olwo omanya ngenze. Mulekerawo abantu bayisamu amaso ndaliko okuwaniriza. Oyo tasobya, oyo takola bwati. Kyova olabanga babazina ennyolo emabega. Just kukungiriza kintu kita. Oyina okubanga you stand for you. Naye omuntu bw'ava n'agamba tebalina wadde ekikumi twaganya nti kati ko gwe tetulina wadde ekikumi. Tugaana Yesu Katonda. Naye mulekera mwetaaga obuyambi bwaffe. Buli munna Uganda gw'olaba oyina ekitono ky'omwetaagako yagala gaana ekyo kankikugambe. Buli munna Uganda gw'olaba oba asula mu sinaamuzi oba asula wa. Omuntu oyo yanditaasa obulamu bw'enkya. Mwe mulowooza okutaasa obulamu ssente. Mwe mulowooza okukola naye oyinza okufuna ekizibu. Nga wallahi bingwayi emotoka egenda kukwata omuliro omuntu n'agikujjamu nga munaku talina wadde ne waasula. So buli muntu mutwalire mu kiti kye. Tofunulira muntu n'omudi kama sijui kwa kusema kwa nini kwa kutokea. Mimi na ntegeeza buli muntu ali mu nsi waba tannava mu nsi. Bamikwano ntaddeko essina mmwe temumanyira yiyo njitaddeko. Temugirabaawo yiye yakaawo. Mugiraba. Ate wembeera mu bintu by'eggwanga eddamba saagala mundeekaanye. Bwe mba njogera ku bintu by'eggwanga eddamba. Nze naalidde kamere ndi mu kunnyuka bunyusi ndi mirimu jamu. Mpozi n'ekirala ssente nnyina abennyina okuweereza ssente nnyina kuziweereza ku Sande kubanga zine nnyina kuziweereza nga lwa Sande. Kubanga zine nnaku mba mu field naye zo ate esiiga make up ate nammwe mwansiize lipstick yennange gedde ninga gwe bamaliddemu. Bino ebintu by'abaana abakazi abakulu. Nze seesiiga make up. Akatambaalo kalaba singa era kakulaga. Bano be bannemezaako lipstick yenna n'engegera n'embanga gwe bamaliddemu ate etegese. Myamu nacho. Ndowooza mulabako make-up. I don't wear make-up. Ebyokukola bingi. Naye mugenda ne mutumalako emirembe. Buli muntu mutwalire mu kiti kyo ofune emikisa. Mwebuuza abantu gye bajja emikisa wa. Nefe twali tukutya. Bana yensinga yali ekutya mama. Naye wagenda kasi totandika okudda mu comments z'abaana. N'otandika okwemansuula nnyo owema n'amanule omanya abaana ba wano. Bakoowu balina ennaku ebanyiga. Omwana aleko omwana we ng'ayonka n'afuluma agende ku kyeyongo otandika kumuvumira wano naawe obadde ki sister Hey kitegeera sikulimba
Mama, we feed ourselves, we take care of ourselves, we parent for ourselves. Buli munna Uganda gola bali wano survive bana abana babeera mu bbala kati Monday to Sunday gwe ngotandika gamba bakuzize abana banyiga. Like seriously, the way you talk about Uganda nzo kuoza gwoina nsindala jova naye oli wawano kama siku kwa niko kwa kutanganika kitegeeza South Africa obe Japan obe ojja kudda. This is home. East to west, home is best. Eno ye Uganda ye yaffe chetulina naye tojja kudda bwoba ovuma abeeyo gy'obeera naye ate wamaana obitegeka mu ggwanga lyaffe twabanga bamobeeto tobalaba bakazi bajja bo tobalaba we bakola ebintu byabwe. They are down to earth. Mubeeto siye muntu yandibadde sawa zino ng'ayimirira na buli omu naye she is so down to earth. Do you know why? Yeetaaga emikisera okuva mu bantu. The poor are the ones that bless the rich. Walabeyo omugagga asaba buli Sunday naye bawaayo ebbaasa wazeeko mu church n'alyoka asiga ne batandika mukama akwongere wojje mukama zeewo mukama gaziize ensalo naye gwe n'obeerawo ng'otuvuma buvumi olw'okulwaki. Mama nedda mama w'abaana tetulya kuzizo n'emisolo tugyesasulira. Mama tuzeesasulira. Ate si yekka mwenna abakazi abakulu abali wano abatuvuma twekolerera. Tukozesa sente zammwe okujja mu bivulu byammwe. Bino ebizannyo bye mutegeka mu theater tukozesa sebo sente zaffe ne mutuyita tujja tubirabe ebizannyo byammwe. Mulinga abatakyayibwangako bwe muba muvuma abantu mulinga be batakyawangako bannange sijja kulinda. Mulinga abataana abako omo bantu mwenga mwekuuta omo mu myaka egyo naye oyinza okulooza omuntu yagwa bugwi. Teriwe yagwa bugwi wano buli omu ayina gyenvuddewe so tokwata gyenvuddewo ng'ogimanyi n'otandika okugirangira abantu. People, we are serving the same God. Byonna mubikole naye muleme kutugirako kutwegirirako wane temutuyitirirako tulina ebizibu bingi. Bano nga tutobye n'ebizibu byawa. Ffe tukwagala mama tukwagala ne basista baffe abakuzeeko abalinga abaakagwa mu mukwano mwenna tubagala naye ati temukisussa kutwagala kumanyirirako ate bantu. Temukisussa kwagala kukola mutya kumanyirirako bantu. We love you, we adore you, we cherish you, we need you, and you also need us because bwoba totwetaaga ne ku media toyina kubaako ina kubeereyo mu nfofolo n'osirika. As long as you're on media buli kyokolo kikolera ku media tuteekwa kukwogerako kubanga tuba tukulaba. Kama sitengeneze kwa media neda fema namukadde nze nange ndi mukazi mukulu nze bana esana kwezza butonga ntandikirawo ng'obwana bwe twalera kati nabo bulina abaana okabuuza ne kagamba kalina 22 n'ogamba kati obanze njogera emeka. Tuli bantu bakulu just bino bisajale bino makeup layers 8 bye bitufuula nti tuli bato but we are old. Naye bw'ovaayo weyagala musajjawo kola byonna byokola kubanga ffe video tuzitereka for future reference. Tujja kuba wano nga tubagamba ffe tulina naffe nga batunuunye ennuuni omusajja akwagala n'akunuuna paka mu nnuuni n'akwata amatu n'ajjamu emikungulu bino ebikaawa n'abinuuna n'ogamba omusajja njagadde nze simanyi nakumanya ate oba kati nkole ntya n'ogamba oba mutwale ku state house nakyo nkyanjuleyo nkyogereko nti bannaye ono omusajja naye munnaye tetukyabalaba balabikako. Someone to translate for you Kiswahili onaabuuziza andi Kiswahili gwenjogera gwenjira kubanga kana katwagenda genda vairo ne Tanzania balino kalaba kama sijui kwa kutengeneza kama chakia kwa kyentegeza nti bana Uganda fetu erabirira byonna mu bikole naye mulekerawo tuvuma. Tugaana febwe tuba tusaze une tugamba wallahi billahi tallahi ne bate tujingira newe twatwesanze ku mulyango gwa bbala tugiyitako ona jjabwa agamba onagamba twagambya ute tugendawo ugenda kulanga oli awe tukwe twafuuka baakika ffe banna Uganda nga twakoze embeera twatadde embeera mu ggwanga wallahi tulinga ba Luganda. Ono wava ono wadda ono bwagana bwe tubeera
gundi awo temugenda wati temujjukira twajogeddeko nga temunabana kuchogerako temwakoze wadde group awo wennyini we tutandikira. So tusigale nga tuli bakakamu kubanga ekibi ekituliko nti ffenna tugende mmanju ne toilet paper oba yalukumye tufulumya obubi ate tulina okufa ate tusenya amannyo tuwunya akamwa as long as ebyo ebisatu bikutuukako ofa owunya omera obwoya oli muntu. Respect people. Waliwo tycoon gwe bataaseeyo mu US mugagga is a tycoon. Ekintu tycoon kiba kitegeeza ebiseera ebisinga abantu bagaggamu. Eyamutaasa motoka yakwata omulina abantu bonna ne badduka omunaku najja n'ata omusajja talina wadde waasula yataasa obulamu bwe. So muleke kuddaawo mutunuulirira kumpi ate nga muli bantu bakulu kati ekibakuza ki. Kanveeko online kanveeko baganda bange nvuddeko mubeere bulungi naye tokkirizanga muntu kuyisa mu maaso olw'okuba mugagga olyawuwe. Tokkirizanga muntu kuteeka wansi olw'okuba alina omusajja olwo mwenna muneebakanga ku oyo. We need maximum respect. Tokkiriza muntu yenna kussa wansi olw'obusente bwe. Ffenna tutambulira mu mmotoka ye ffenna tulyawuwe. Abantu abasinga bakozesezza obunafu bwaffe ne batujoga mwe mu commentinga sabula anti mugagga olyawuwe. Obwana bwo buli kuno mwabutulekera mu oli eryoto obwana mwabuleka wano obwana mugende mubuleka wano oli kulya owaana mukazi abaliko abavuma nedda wateetagisa kuwaana woyoga ne woba munaku olina okubeera nekyoyogera kubanga nabo bakuza nti atandise okufuna entonde emyaka olwo gitandise okulabika. Sajja zonna osobola ozikola bakazi bannange ne basajja bannange abakulu naye we bakugambako ziri entondo teziyinza butavaayo. So temutujjamize. Ekigambo boss lady buli omu asobola kyeyita buli gwolaba ku duniya eni boss as long as yesasulira yerisa omusola agusasula oyo omanya boss lady o boss man. Buli gwolaba buli kisi gwolaba ng'asobola kikola ekyo oyo omuveeko boss mu ngeri ye. Naye muleke kutudegrading nga mutuyisizaamu amaaka. Ate abagagga abasinga buli akutte kasente akyuka nayisaamu abantu amaaso. Naye ekyo si kirungi. Abakuwanika bantu abakussa bantu. Kama unefundisha kwa mtoto yake melipeshi yake kwa mzungunishe. Abantu mchentegeza ati abantu bazaddeko abaana ne babalekera ebyobugagga abaana ne babirya abaana ne baddayo ku zero naye ananywawo amazzi. Kyekyo Kiswahili kyenva okwogera. Kama kwa kutengeneza kwa mzungunishe kwa mtoto yake nimejaa juu yako nenkugamba kyekitegeeza omwana osobola okumukuza n'olekawo sente buli kimu n'akitunda naye abantu obadde obayisa otya. Abantu abasinga batata babe baafa abantu ne bavuwala omuntu n'amukwata ku mukono naye amukwata ku mukono lwa mbeera ya famire ye. Ukitegeera naye ekintu ky'okujeregebwa n'okumanyirwa mu kirekera awo. Omuntu asobola kugamba kintu ng'olabye ddala kikuttambu n'osirika n'owaana tasobya tayogerwako yaani bw'apama n'olya sirabangako gapamye bwe bwagatunda ne tugalya. Mwenna mupama ate amazige mupama mwenna ne bagajja mu kolota akola kolansi kitegeeza mwenna vukuvu taka kutaka. Vukuvu taka kutaka. So muleke bw'olaba ng'omuntu ayagala kuteekawo kikolwa ekikudisrespectinga you talk. Bw'oba omanyi nti weeriisa weesuza don't let anyone degrade you. Muli kucheyo oli kubona awonereyo ng'omuntu addawo akuvuma bannayuganda tebalina wadde ekikumi sima tebakola ki ye yafuuse ddi omuna Kenya mukiye eri wabusoka teri mu Uganda eri mu Kenya edda abantu abasinga era mwenna ekibalemeseza okukulaakulana bantu kubayisaamu maaso. Omuntu bwakuvuma munnange ng'osirika munnange ng'okola otya anti munnange mugagga bwagagga wadde gwe n'ofunira muwa naye waaba akwata ssente ze
bwaba akwata sente ze nazikuwa bwaba akwata sente nawe otandika ogamba owange ye waffe oye mukama waffe yechi tewina wadde kyomufunamu tewali wadde ninga atandika kukulangira bwavu nga naawe osirika bannange oyo tasobya bannange oyo tagambwako bannange oyo tewali atagambwako oba yani oyo omwana akibuuzizza tetwagala kuyisibwa mu maaso ekintu ky'okuyisibwamu amaaso God forbid kigende wala watali wadde amazzi ekintu ky'okuyisaamu amaaso okigoberanga ddala watali wadde amazzi g'okunywa wadde akantu konna wadde enswera wadde envunyu gy'oba okigobera kigende kubanga envunyu bw'ofa ze zikulya enswera ziba ku mazzi ekintu ky'okuyisaamu amaaso nga gwe weebeezawo mu buli kimu kigobere ddala wala kigendere ddala eyo wansi watali wadde ak'okunywa nayo mutayina kuyisa mu maaso as long as you live as long bw'obanga oyagala okuvuma munauganda tomuvumira kyalunaku noonyayo ekirala atulisi ogambe nti bauganda bannayuganda muli bamalaaya naye tosobola gamba munauganda nti mwavu. In any situation Ugandans survive. In any situation Ugandans survive. We are survivors. Wale widaka nti amafuta gali nye ne basse mmotoka oba gwolowooza buli mugagga abeera ku Facebook sebo buli mugagga atali ku internet tulina yabagagga nga tomuwulirangako nalinnya nakwata akadeya kensimbi mu dola n'akawo muyimbi ku flow webali nesi buli muntu nti ayagala okubeera ku showbiz so waba ogumidde showbiz bintu gwe wabitegeka ate gwatuvuma twaganye kyo twakimaze ekyo twakitadde wali ate tonnaba bango ina n'okunywa omunaana nsinze nkubuuli sikulimba muleke kuyisaamu bantu maaso. That's my point. Kyekyo kane mwenna tubaagala ba celebrities baffe naye osanga omuntu bw'olwokuba yafuuka TV presenter n'agamba bw'osanga omuntu nga neewe talina kyakulya gwe okirina ku TV mufunako mmeka ebintu ebimu tubeera tusigale nga tuli bakkakkamu tovuma munnayuganda ddala ng'omuvumira ekyokulya ng'omuvumira motoka. Anyone has his or her own chance. Nga gwe wafuna akasajja ne kakujja ku muguwa n'omulala asobola okufuna akasajja ne kamujjako omumpantwa n'afuna omukisa nga gwe bw'ogufuna. So tovuma munno olw'okuba mbu ovuze kamotoka kwono jjamu akwata atalekera. Buli muntu asobola okubeera ekyo because when someone sits down nakubuulira gy'ava ng'abagagga bano bagenda ne bagamba nti yasonda kamukamu n'owakana. People have been there. Mwali musomyeko story ya nannyini wa KFC awummule mirembe yatunda niikina ne zigana yakola emirimu egy'enjawulo ne gigana naye yagaggawalira ku myaka mikulu yagaggawalira buli omu alina tetusobola kuddukira ku peesi yo madamu mama tetali muntu agenda kuddukira ku peesi yo okugaggawala kubanga abagagga abasinga wano muli bakulu muli bantu bakulu mutusinga emyaka like seriously. So ate tulinawo n'abato nga basheira nga baana bato so buli omu addukira ku peesi ye lwaki naye mwe temusobola koppako Juliana baana mmwe nammwe mutama ababuuliriraako gwetogoloza Juliana alina nusu bibiri byokka oba bitaano naye she respects everyone in her capacity. Buli omu amulabanga muntu mu kiti kye mu kifo ky'okukola mu kifo ky'okutegeka house party gende Busoga oba wekyalita olabe olaba abaana be bakuŋŋaana ku luguudo ekyo kyekifudde ba Spice Diana ab'emikisa kyekifudde bano be mujoga ab'emikisa. They are helping people to receive more blessings. Blessings ziva mu banaku kubanga bagamba Katonda Bible yagamba nti bw'owa omunaku oba owadde ye mwennyini abo be mulina okuyamba ne mutuuyanira eyo ne muleekaanira eyo naye waneeno ku Pearl of Africa simanya Serena buli mukisi munnayuganda gwolaba baana asobola okugenda nalya emmere mu Serena. Nze nkubuulira batusuulira baana basajja ba wano bakwana abakazi buli lunaku nga bonna alina okubateerako ebiri ng'otandika gamba nti bannayuganda banaku obadde otya ye baana mmwe era nakyo nkibabuuliririre munnayuganda ye muntu aleke ewaka nga tewali mmere n'agenda n'aliisa malaya emitwalo 5 ng'ogamba tebalina ssente obadde otya tribe zammwe mbe muzivumya
Mwemuzetera n'abantu ozivuma ntezitegeera lw'ensonga jasi okola nsobyemu ate oyagala abantu bajje mu white party oba black party ate obavuma obunaku kati bajje ddi naye bannanga abulirira Uganda olemwa bantu bali busoga babyabyatala ebigere focho kubafunira machine ezibatereza ebigere bantu batale sauna ebusoga obawe offer olabo abantu tebasanyuke goli kuno ate obakunga nakulabo obakunga kulwa Bobi Wine wabula baakikola mama banna Uganda they are very tired bako they are at the point where they don't kuswala, they are at the point where they don't want kumanyirwa, they are at the point where they don't want to hear nonsense from anyone. Beba na Uganda bali ku point yesembera yo ddala nti tebagala kumanya obaani balabirawo nga bukyanga buzibye paka mukama bwana aleeta tsunami n'atwera n'atondawo abalala beba na Uganda mama fola abantu we wananti wa mukowu they are very bako you are just buko naye they are very buko naye tosobola kudda mu bantu gamba tebalina wadde data tebalina wadde ki when they are online you get 10k likes you get 1.7k comments ngogamba tebalina data obadde ki singa sibbo singo ina fame ngo yagala showbiz ne bakwana go our girl mama abana bano basobola okusula mu Africana basobola okusula mu part of Africa meba abana bawano balina sente tawulya ne muzeyi bwakyogera nti banna Uganda tebakalira ola ne muzeyi akimanyi nti banna Uganda tebakalira ne bwo batulugunyo tebakalira kati golya gweweka pozi tribe yeyo wata nachimanyi yeye kaya atanachimanya naye ne muzeyi akimanyi nti banna Uganda tebakalira kati kiyige banna Uganda tebavumwa tebagambwako bayine nakweba mala otherwise I love you so much. I love you so much, guys. I love you, my old people. Mwenaba mama babana tulibe kazi bakulu nze ndinkanga sinza nakera ko machane mbalimba nti ndi mwana muto ona agambye anti kaduuka yeye munuka badaga kuandika yeye munaku kuba akyanonya sente ate wabanga yeye aleta nonya sente lwaki white party agitegeka nasaba sente obadde ki wamanyisha bayita sente nabali ne bina wamanyisha bayita sente omanyisha bayita sente waliwo mugagga ategeka ekifulu n'atasabira ko sente obadde ki bwabanga ali bulungi obosa bonyoga abantu mwenna mujja ku part of Africa kubwerere ebyokunywa n'ebyokulya that is what they call bosses nemulekera okubeera degraded by people bemumanyi nti bakwata toilet paper nga amaziga abanyiga ne bagende manju. We need maximum respect from everyone whether rich or poor. That's it. I love you so much, guys. Mubere bulungi tujja kuddamu. Nedda kino kyona agambye mbu yagambye mwabamu basenyesa manyovu naye yalisenyesako yakitegeera ati anti basenyesa vu kyogambye weje yatandikira buli omwe alina story that make anyone cry. Everyone has a story that makes everyone cry. Bonna bolaba bali obulungi balina story zaabwe buli omwe alina gyavudde okutuuka wawaali so litasobola kugamba nti yakozesa abamu bakozesa bupaadi bw'engoye yabukozesa tayinza kubanga yakijja mu bbanga yali abukozesezako gwe kyogamba gye yazaalibwa abeera. People get to understand this. Mbwabaavu ate nze bw'oba oyogera saagala kuwulira kigambo obwavu omanyi kye bayita obwavu mumanyi kye kitegeeza bannange nno abanaku mumanyiira kubanga omuntu yenna gw'owulira digulu ayogera ng'ayita abantu abaavu abanaku omanya munaku nnyo nga ffe twategesa okusitula sanduuke zammwe mubadde ki ye mubadde ki buli muntu alina w'alina okukuyambira
tamanyi nti n'omunnyo baba doctor bamanyi n'ogutwa advising okusenyesa amanyi abadde kyoyo omwana pozi yasoma yamala okusoma tamanyi nti n'omunnyo bagwa advising okusenyesa nga ne sente ozirina abulirira mwakoowa mpozi mwasoma mwewana nti mwasoma bannange mwebale kusoma bitabo there is a point wowulira ng'erinnyo likuta omusawo nagamba ntandika osenyeseeko kuki ku munnyo kati gwe ng'otandika kuŋŋamba nti bano baba bagezi teri ayogera kigambo ng'akijja mu bbanga. They also face the same problems. Babulwako ne samona babulwako n'ebizigo by'okwesiga abo boolaba abawulira badigradinga bannaabo. Those spicy Diana people, they are down to earth. Tuba commentingako ba spice Diana tubagala spice Diana tukwagala nnyo tuba commentingako olumu nga twagala kubalumya mitwe naye tubagala nnyo kuva ku ntobozi emitima gyaffe Shiba Kalungi tukwagala nnyo sweetheart waffe bonna mwenna mulaba tu commentingako mwenna tubagala kubanga munnange mwe baffe naye ate namwe muleme kuyisa mu bantu maaso boyogera ku munna Uganda omuntu banaku banna Uganda banaku ate no maana ogamba nti mbadde mbasaba nga 28 tusinkanayo banna Uganda mumpagire bawagire kyabanaku bwe muba mwogera musoke musengeje ebigambo byemukozesanga mwogera kama simeseme hata kufikia yake kwa nasongea kupendemuka kwa tinekumachini kitegeeza buli motoka jola ba mukubo eriko nyiniyo ate nyiniyo yegulira amafuta sipenzeke kwa mnajime yake kwa shida gani nti buli muntu yebezaawo tetulya kuzammwe ekyo mukimanye baserebu bafa abalungi muberenga Mariachi musigalenga muri bakakama musigale muleni yamu kisajja kali mubaga gawala balaze nyumba ya Mariako jimuwa Mariachi owamuwa toyinza na kulowooza nti asobola okuwezimbira bali kuno balekana olwokuba basula mu apartments zammwe oba namwe mukira ne banking center mu accounts z'abannanyini apartments mulekera okumanyira abantu musigalenga muri bakakama ffe tubagalenga bwe muli okitegeera Helen. It's like they have never been in the same situation. Bogeranga bogamba nti boye bali bazalibwa munnange bayita mu obamu tebayita mu nabunya. Mwali bubi mwebaze n'abagenzi. Muleke kutumanyira. Nedda byonna tubikole naye okutu degrading. We don't like that. We are Ugandans. We have to be one people, one Uganda. Kiswahili valoni anti kaduuka nachoged. Tasobola kundeka bwo mukubanga that woman. Tulina okumugamba Mswahili kama simejependa kwa nitaki yake kwa mjanganishe. Fenna tuli bana Uganda abetaga maximum respect and discipline. Otherwise I love you so much. Njokoze video eno simo bobi wabulamba gamba muigo okutuwa ku kitiibwa temujja kukola nga bivune ne mutwe etaaga then we mutuuka mukwogera ne mwogera nga mwagala atempulidde nti wali wanzize munze nyine ekizibu kimu bwe nkola video ne bunzira musikuddamu kubanga nze gye njogera ge mazima you disrespect people too much nga mwali musuzeeko Muslims nawe otandika okujerega abasula Muslims nga naye wali osulayo bwotyo ewakera ku macanga oli bwotyo mweyise Bakadashian sebo sente zabwe za bujjajja ziva mu Yemeni ziva mu Yemeni bayine ebyobulambuzi abo bola babagagga bavundu bye tusoma mu gundi wano bo babinanga byabwe nga ekizimba ky'ebyobulambuzi we kiri waabwe buli lunaku bayingiza trillions and trillions of money naye boyagala wetwale mujjeewo mmwe muli banna Uganda abayina poloti z'ettaka temukyayina but ye government ekyabaganya okubeera ne eka poloti atano ku 12 ku 3 no one now is allowed to get even an acre of a tak mulekerawo kuvuma abantu and when you are going to be buried tukwetaga ko futi 3 ku mukaga feet wansi zibo banya oba 5 zeba kujjako so tusigalenga tuli bakaka nza munnange posera bwe muba mwogera bwe mba mwina bana Uganda mwagala okumanyira bwemba mwogera nze ne Bobi Wine mberenga mutwawula ne first lady munjawule ko then mwe mutunke muvuma abalala ne as long as oyogera ngo oyogera kiti kyabana Uganda bonna
nyabo oba ssebo bamama ne bapapa nze oba oyita ogulayo omuntu n'omugula miliyoni 2 anfume nze siddamu mba njogedde olumaze era kyekinfuula ow'enjawulo ku bantu bonna abali ku media ninga Bobi Wine bwayogera taddamu ekyo kiri mu famire nze nnyina amuzaala kiri mu famire nze bwe nkola video ne bw'oyogera ne bw'olekaana ne bw'owunyaakamwa toyinza kuwulira any reply from me nze mba njogedde mba maze bwe ne bw'onoolekaana ekyo nkyogedde ate sita musala video etuuke ku gwe kikwatako mubeere bulungi amawulire g'akawungezi bwe gatyo gagenze ne mama president w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu era mbaagala nnyo mubeere bulungi tomanyirwa muntu yenna kiisa agenda emmanju awunya akamwa asala obinkwawa n'ebyoyo awalala wonna oyo muntu nga gwafuna ssenyiga n'ekifuba alekerawo okumanyiira we feed on ourselves. Hey, sewo ne baddawo ne babali mwena ne mukubengala bannanga atuvumye mbu bannayuganda tulinga amazi tetulina toothbrush anti munnange ye boss tayogerwako boss mu nnyumba yani kyogamba mu nnyumba ezammwe yafugamu mulekerawo okujogebwa n'okumanyiirwa